Yes, Red Zone TV kuwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kikole tubeere ng'ate tutambula ffenna. Waliwo wano amawulire ag'omu nkuubo mbu ekitebe oba ekizimbe okusangibwa ekitebe ekya National Unity Platform Offices omuli office ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu offices ez'enjawulo ezikwasaganya emirimu mu kibiina kino kigambibwa kyekizimbe kino kyekimu ku ebyo ebigenda okubanga bimenyebwa okusinziira ku sources nga bwe ngenda okubeera nga nzikuwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nkugambye genda otuwe ekigalo okubanga gyokoma okulikinga information gyekoma okubanga etambula ate genda mu comment section otutereyo obubaka otubulire ensonga oziraba otya okusinziira ku sources ez'enjawulo n'okusinziira ku mawulire agatambula ag'omu nkuubo nkugambye ag'omu nkuubo. General Edward Katumba Wamala nga ye minister avunaanyizibwa ku nsonga za works and transport mu cabinet ya NRM ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni nga yalondebwa mu kifo kino ennaku z'omwezi zaali nga 14 mwezi gwa Desemba mwaka gwa 2019. Abaana bagamba nti General Katumba Wamala ayagala ekitebe kya National Unity Platform kibeere kimu ku ebyo bizimbe ebigenda okubeera nga bimenyebwa wakati nga gavumenti ng'eyita mu ministry ye nga bakwasaganya omulimu gw'okugaziya ekkubo erya Bombo Road. Jukira ekizimbe kino ekya National Unity Platform nga bwe nkugambye kisangibwa ku kkubo lino era ekizimbe kino kitudde ku plot 831/1023 Bombo Road awe Makerere Kavule ng'ove bwayise abamanyiwo nkakasa mumanyiwo. Ekitebe kino kyakagendawo emyaka giri ena gyokka we twogerera wabula ag'omu nkuubo agaliwo gagamba nti wano mu kaweefube waabwe obw'okwagala okugaziya ezimu ku nguudo ezifuluma ekibuga Kampala ne lino ekkubo mweriri nti era ekitebe ekya National Unity Platform essaawa yonna kyandiba nga kigenda kubeera nga kimenyebwa. Kanzije nkubulire lwaki n'ensonga endala nga bwe zitambula oluvannyuma lwa ensonga eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webale kubanga okyagoberera njagala kubanga nkuwa ensonga eno nga bwetambula mukutu gwa Red Zone TV. Ekizimbe ekyo kyolaba kye ekizimbe ekisangibwa ku Bombo Road Makerere Kavule kitudde ku plot 831/1023 Bombo Road nga kwe kuli office z'ekibiina ekya National Unity Platform era nga kwe kuli ne office eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati okusinziira ku sources ez'enjawulo zitulaga kye ekizimbe kino kye kimu ku ebyo ebyolekedde okubeera nga bimenyebwa oluvannyuma lwa gavumenti n'enteekateeka yaabwe ey'okubanga bagaziya agamu ku makubo agafuluma ekibuga Kampala nga bwe nkugambye. Kakati gwampuliriza njagala okutegeeza okusinziira ku General Katumba Wamala ono nga ye minister owa works and transport nga bwe nkugambye okuva nga 14 Desemba 2019 ayagala ekizimbe kino kimenyebwe era okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga the Kampala Journal kigamba oba bagambe we bati Transport Minister General Edward Katumba Wamala wants NUP headquarters demolished to widen Bombo Road. Omusajja avunaanyizibwa oba minister avunaanyizibwa ku nsonga ze mirimu n'entambula Minister of Works and Transport Major General Edward Katumba Wamala ayagala ekitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform kibeere nga kimenyebwa. Wuliriza wano bagenda kukikola mbu nga bagaziya oluguudo olwo olwa Bombo Road. According to reports, General Katumba Wamala, who is the Minister of Works, has revealed that in order to ensure good road network infrastructure of Uganda, the government in the next financial year will expand Bombo Road to 5 lanes from 2 lanes. Nti okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga General Edward Katumba Wamala, Minister of Works and Transport, yategeezezza abakulu nti nga twagala okutereza ebyentambula
mu kibuga Kampala ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Twetaaga okugaziya ekkubo eryo erya Bombo Road mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja oba kye bayise financial year. Nti ekkubo lino eriri ku 2 lanes oba nga liyise emmotoka 2 twagala tulize ku 5 lanes libere nga liyise emmotoka 5 kati gwe osobola okuteebereza amanyi ekitebe kya National Unity Platform wekiri ekkubo liyise emmotoka 2 kati baagala baligaziye nga liyise emmotoka 5 olowooza ekitebe kya National Unity Platform bagenda kukiryebulako kyenkana ki. Genda mu comment section ombuulire oba ddala ensonga eno okkiriziganya nayo tubeere nga ate tutambula ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tukuwa ensonga. Wuliza ano nga bagamba so all buildings and businesses along Bombo Road will be evacuated with government compensation including the newly built NUP headquarters and Umeme offices. Nti ebizimbe byonna, businesses zonna, amaka n'ebintu ebirala byonna, permanent structures ezisangibwa ku Bombo Road oba ku kkubo eryo bigenda kubanga bimenyebwa, wabula bagenda kubanga babaliyirira era government ejja compensatinga buli muntu yenna. Nga mu bizimbe ebyo mwemuli ekizimbe ekiriko office za NUP kuliko ne offices eza Umeme ekitongole eky'amasannyalaze. The affected entities should register with URA now with home of inventory. Nti abantu bonna ba entities zonna, businesses, ebitongole, ebibiina omuli ne kya NUP byonna birina okubanga byeregistalinga n'ekitongole ekya Uganda Revenue Authority okulaba nga bagonjoola ensonga eno ng'obudde bukyali era beetaaga okugendayo olwalero oba essaawa yonna mu budde nga tebunnaba kutuuka eri gye bakoledde nteekateeka yaabwe. Bino nno byonna bigenda maaso nga baagala kugaziya ekkubo eryo. Omukutu gwa Red Zone TV njagala okuzzaako emabega ennaku z'omwezi zaali nga 18 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2019. Omukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor nga bayita ku official website yaabwe nabo bayogerako ku nsonga eno nti gavumenti ng'ekolaganira wamu n'ekitongole eky'Abajapaani ekimanyiddwa nga Japanese Development Agency oba JICA nti baalina enteekateeka ey'okugaziya okuzimba n'okutondawo junctions ez'amaanyi mu kibuga Kampala n'okwetooloolawo ezisukka mu 30 mu kaweefube ow'okubeera nga bagonza mu traffic oba mu jaamu mu kibuga Kampala. Amawulire ago gafuluma eri mwaka gwali gwa 2019 ennaku z'omwezi nga 18 mwezi gwa musanvu. Kati nno bino byandibanga bijja kukwatagana. Waaliwo n'omukutu mwaka oguwedde website emanyiddwa nga Rio Mlodi Reporter bano nabo bafulumya eggulire ennaku z'omwezi zaali nga 11 mwezi gwa mukaaga omwaka gwali gwa 2013 nga nabo bategeeza nti gavumenti yali mu budde obwo emaze okuteekayo okusaba kwayo eri olukiiko olukulu olw'eggwanga olumanyiddwa nga Parliament ng'esaba dollars emiliyoni 608 eza dola nga sente zino zeetaagisa kubeera nga bagaziya agamu ku makubo agali mu Kampala nga sente ezo bw'oziza mu za Uganda zikola 2.2 trillion Ugandan shillings oba obutabalika bubiri n'obukadde 2. Government requests 2.2 trillion Ugandan shillings loan for Greater Kampala roads obutabalika bubiri n'obukadde n'obuwumbi 200,000 gavumenti yazisaba. Mawulire gaafuluma nakusomezi nga 11 mwezi gwa mukaaga 2023 kati wetwogerera okusinziira ku minisita ow'ensonga z'ebyentambula Minister of Works and Transport General Edward Katumba Wamala. Ekibiina ekya National Unity Platform bakitegeezezza nti wakati nga bagaziya ekkubo eryo ekitebe kyabwe nakyo kyakulugenda okubeera nga ate bakimenya. Embeera nga bw'ogiwulidde wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nyongera okutegeeza gwe atana subscribing nti kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obenga tomissinga nsonga yonna. General Katumba Wamala musajja aludde mu mirimu egyefaananyiriza bwe giti. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa Novemba mwaka gwa 1956 era nga wetwogerera musajja wa myaka 67. General Edward Katumba Wamala musajja Munnayuganda asavinga nga Minister of Works and Transport mu gavumenti oba mu cabinet gye bayita ey'abavubi wano nga yagisavingamu okuva nga 14 mwezi gwa December 2019 we yali tannaba kubanga alondebwa kuba minisita okuva nga 17 January 2017 paka nga 14 December alyoka alondebwe wano yali asavinga nga state minister yali minister omubeezi ow'ensonga za Works and Transport oluvannyuma n'afuulibwa minister omujjuvu. Before nga tannaba kujja mu bifo bino yasavingako nga chief
of Defence Forces oba CDF ow'eggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces wakati wa 2013 n'omwaka gwa 2017 yaliko nga commander Land Forces era mu ggye lino erya UPDF wakati wa 2005 n'omwaka gwa 2013 yasavingako nga Inspector General of Police IGP owa Uganda Police ekifo ekyasinze okuba eky'amaanyi mu kitongole ekya Uganda Police era bino yabikola wakati w'omwaka gwa 2001 paka 2005. General Katumba Wamala mujasi asavingidde mu ggye lino okumalira ddala emyaka egiwererako ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 kinajjukirwa era obanga wadde okugoberera emikutu gyaffe byenjogerako bimanyi yasimattuka obulumbaganyo bwali bugenderedde okubanga bumusaanyaawo mu bitundu eby'ekisaasi wabula muwala we ne driver we basobola okubanga bo bafiirawo. General Edward Katumba Wamala musajja azaalibwa mu kyalo kye bayita Bweza Kalangala district mu kubizinga Essese era nga musajja Muganda bwetyo embeera bweri mukutu gwa Redzone TV atana subscribing akikole naye nga muli egenjagadde okubanga nkuwa ekitebe ekya National Unity Platform kiri ku ndeboolebo ez'okubanga nakyo kigenda kubeera nga kimenyebwa oluvannyuma lwa gavumenti okubanga erina enteekateeka ey'okugaziya amakubo. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.